sijjagana niye toddamu okutugulira ebizibu byo toddamu okunnoonya ng'omuli agazibugo owulira beera ne Moses woyo atalina yadde amagezi okuva n'olwaleero twetadde mukwano genda omuzeko ku magulu genda weewumuzeko kyeka bakulusanyizanya ate n'ennyoko byagambye bituufu ebisiranye wabula ndanye nezimasikiriza abaana oli ku byabyebumagyo ate n'olya koyi ndabye n'ennyimbe z'abaana Tata sina mutawana mungi sina nsumbuwa nina byenjagala kugamba okay tata tuza nawe olaba nkuze njagala kwetongola njagala kugenda nange ntandika ebyange nve waka wano naye ngende kati ntandike kukola byange nange neetongola mbeereko ng'abalala nange mbeere bulungi mukiba kisoboka n'omukyala nfune kuba nijja omwanyina ze yaŋŋamba nti ntuuse kunyenyanga kebe okay ekibanga kyekyo tekirina buzibu era nkukkiriza kkiriza ogenda bwetongole tutandika obulamu kasamuli obanga ng'owulira kubanga wano obanga sinnakugobawo naye obanga owulira nti ntuusizza nfulume wa taata ngende ntandika obulamu obwange tewali mutawaana muli muzadde nenne kyatyenyumirizaamu omwana we nagenda natandika obulamu naye naabako kyeyeekolera ng'omuntu taata kyenkugambye olinga atantegedde amazima gali nti taata olina ebyobugagga olina amamotoka olina amataka olina faamu taata nze kyenkugamba ompe ebyange ompe omugabo gwange nange ngende ntandike okwekolera era nange mbeereko obulungi nze jasse ompe omugabo gwange kuba amataka ogalina kumpa bubi mugabo gwange nga naye ngenda naye nga neetongola nga naye mbeerako obulungi eryo basi okutegedde bulungi era taata gwata antegedde nakati naye gasi kutegedde bulungi kyogezako kugamba ngwate ebimu ku bye nnina mbikuwe nkuweeko ebibyo ompeeko ebyange Edi njagala onfune bulungi era mpuliriza bulungi olire mu nsi muno omuzadde yenna muzanyuka nnyo ng'azadde omwana era wamala okuzaala omwana omuzadde afaayo omwana we akuza atya ebyo byonna nnabikola bw'amala omwana nti akuza atya akwata essente n'amuteeka mu ssomero n'asoma era eri nakuteeka mu masomero agamu ku masomero agasinga obulungi n'osoma bulungi nnyo ekitegeeza ki nakwata obugagga bwonna bwe nandibadde nkola mbukwate mbukuwe nembukwata nembuteeka mu ssomero nenkuweerera n'osoma ne bakutikkira omaze okukutikkira kati ke kaseera ogende otambuza obulamu ng'osinziira ku magezi ge nnakuwa kuba amagezi ge nnakuwa yekalaamu osinziira ku magezi ge nnakuwa ojja kusobola okwebeezaawo naye nga tosuubira kufuna kantu konna soko nnindeko nkyakunnyonnyola tosuubira okufuna akantu konna okuva eri nze bino bye nnina byondaba nekyendi kati ntuuyo zange tekuliko kya kitange na kimu kitange alina bye yakolanga ye era yabirekayo nabirekayo wa taata era jjajjange jjajjaawo mama wange yabirimu era nenkola n'amaanyi embeera eno gye ndimu obugagga buno bwe ndimu era nawe nja kukusaba ojja kukola ekintu kyekimu okwate amagezi ge nkuwadde
amagezi genkutaddemu nabyo byenzize nga nkuyigiriza okwetandika obulamu era mmanyi ojja kumalako. Wulira naye tolina na kimu kyojja kufuna kuva erinze. Tewali bino bye nnakulabya bintu byange bigenda kulabirira nze bukadde bwange so si ggwe. Naawe genda atandika okukola ebibyo. Onaakola ebibyo naye bikulabirire. Owulire? Byonna byogedde mbiwulidde nti ndo wansomesa n'onteeka amasomero ag'ebbeeyi n'osasula essomero n'ensoma biki. Taata ezo ssente tewaziwanze. Waziwa basomesa n'amasomero. Singa ezo ssente wazikwata n'ozimpa, singa obudde buno ndi bulungi. Singa nange nnina kyendagawo nti kino. Byo byogamba mbu simanyi obugagga wampa kkalaamu. Obudde buno gwe kola bukozi nga bazadde banno bwe bakola nga bakulu banno, onkwasire ku byolina nze ompe ebyange oŋŋambye nti biibyo tokyalina mugabo wano genda. Owulidde taata? Nze kyenjagala nze ompe omugabo gwange. Nze naye ngende neetongole mbeere nga nange nina ewange nina ebyange nina ente zange n'amayumba agange n'amataka agange. Kuba byonna nnoogega naye saagala wejjuse mu maaso. Taata ngenda naye njagala osigale ng'olowooza ku kye nkugambye. Taata ngenze naye sigala ng'obirowooza. Nze njagala mugabo gwange. Zina saa mekazi okomyewo. Saa mekazi osuukunola wereeta. Kwegamba maze batabala bonna bamazeeyo abeeri n'abeeri bonna bamazeeyo olwosuukuno ojja ogikubanira n'obuveera. Waliwo ekiri omwo okujjako agayembe agerere. Mpozi kale nga wakyusizaamu gapeera ate osukka waawo. Wabula mpulira nga gwe buli kaseera buli luti oyongera kuntama oyongera kuntuuka. Kwegamba nze wafuula mpandiiro oyonjako mpolampola weeyagalidde nze ndikyakupali. Wabula muguya gw'omanyira. Neho. Kiki tolina ky'oŋŋamba. Onakumawo n'embeera zeezo. Olaweeyageza tetugambe nti oli wegonjebwa nnyo. Omuntu omumalako ekyagala. Omuntu omumalako ekyagala naawe oyogera. Ate nze tomalako kyagala nekutuma ebyange n'obigaana naye n'omulaba nga jjaji kubalira buli kaseera akulaba mukubo ng'okuttalooza mulimu ekyamaanyi kumbe gayembe gerere. Olala sooka nga kulowooza. Omuntu ndi eri nkubonaabonera noonya nsobole okukusanyusa olimu ebyo bya kisirusiru. Juzi wano nkusabye ekibumba waŋŋambye otiina ku bbiri zaaweddeko. Nokidize talina by'oŋŋamba ate nagamba gwe oba oyogera. Neho olala weegendereze nga tonnayogera bigambo. Sooka nga kulowooza nga tonnayogera gagambo. Okwekangabiriza okulabe abasajja abatagala bagambako awaliwo tenimbi era agayembe ge gali ate waliwo ekirala gayembe. Kibumba banaye kyokka Moses naawe ate aleese n'ekiwera. Moses obaga kiri ekintu yanira kyokka nze nvuma kivume. Moses kangenda omwana tuntekeko amagulu awaayo Moses.
Tata buzibu ki? Taata. Tata ng'olabika ng'olina ekikusumbula. Kiki obuzibu buvuddewa? Ku mirimu? Buli wano waka? Irene, bino tojja bitegeera. Kinsumbuye okumala ebbanga. Bbanga ddene nga kintawaanya. Naye Anti kati awo taata okolera mu nsobi. Kubanga olaba bwe tutuuse tuli bantu bakulu. Oba osobola okwogerako naffe. Tuba tomanya tusobola okuggyamu eyo embeera. Nze ekyo ky'oba owulira nga tosobodde kingamba osobola okigamba Eddie kuba kati igwe ne Eddie muli basajja na basajja. Oba osobola okwogera naye nako n'omubuulira kyekikusumbula. Omanyi ekizibu kasita okigabanako n'omuntu. Mayi omuzungu agamba a problem told is a problem solved. Oba okitegeera. Oyogerako n'omuntu n'abeera muba musobola okimalawo. Irene, muli baana bato. Nze naakunnyonnyola ki? Tuyinza bitegeera. So kisolvinga. Naye kino ekintu tofuka nkikugambe. Toyinza kukikkiriza Irene. Nti essaawa zino ebirowoozo bye ndimu n'embeera gye ndimu omwana gwe neeyolera gwe neekuliza n'endabirira n'emusomesa n'emukolera buli kalungi k'omanyi nze lekakulira omwana yataddemu enembeera bino nandibadde bibagamba n'entege nkawaali naye entege talimu bigamba okuweka naye nga naye alina okubimanya tomanya kyonna ekiyinza okubaawo kisobola okubaawo naye nga nabagambako yatandikanga ebyokusaaga nga mmanyi oba azannyamu ng'omwana n'abeerawo ne kitaawe ne basaagasaaga ng'ajja n'aŋŋamba ebintuntu ne ndowooza nti tuli mu kusaaga naye nga emmaali gye neekolera n'emikono gyange n'amaanyi gange nga mmanyi egenda kumbeererawo mu bukadde bwange pakati nkuze natera okuwummula naye tekulaba nga yenfuukidde ekizibu eyimbazeeko emirembe. Taata, oyise wana. Gonzaamu. Yita kumpi. Bella straightforward. Buzibu ki? Irene, ogenda kuntegeera era mukkakkamu. Mwannyoko Eddie kyekizibu kyennina kati nali mmanyi asaaga tenga mpola taata njagala nzeeyo mpooko omugabo gwange mmanyi nze ngenda ndiko obulamu endowooza nti asaaga naye ngenza okuwulira nga kibuze eki nga kisuse ansaba bye nnakwata n'amaanyi gange n'enkola nga mmanyi byakuyamba nze byansaba. Oba yabadde ayogeramu just byakusaaga kuba twayogerako ko naye wano eno oba nga tata Eddie oba wamufunye bubi nga Eddie omumanyi bulungi tasobola kukola kintu ng'ekyo. Ekyo ennyini kyoyogedde nange bwe nalowooza naye nkugambye kitutte ebbanga nga nsirise kitegeeza ki azze akiddingana oba nga yayogera binene ng'ebya bulijjo. Irene, nze nti muntu mukulu simala gasamwasamwa na bigambo nti namufunye bubi naye Eddie yeeweze at least nze okufiirwa obulamu ekinnuma naaka nkigabaneko naawe omanyi era nja kwagala n'entebe omukubire ku ssimu. Naye kale bannaye taata Eddie talina magezi. Eddie mbadde musuubira okubeera omuntu
baba mucho yatategeera tasobola otandika otya okuteeka taatawo ku nninga nti njagala bya bugagga. Ansuubira nze tandika nti omuwa ekitiibwa nga ye tasobodde kukyewa. Ngenda kumufunirako kyakulabirako ki nti baaba wange akoze bw'ati ng'ebyo byatandise okugamba. Irene Yakugambye okumuwa bya bugagga bye mukoze mwenna. Atandika nti obuvumu obwo abujjawo obukuyimirira mu maaso n'akugamba nti taata njagala bya bugagga byange. Irene Tonsuubira kusigala wano eno ntuule ng'omaze okuŋŋamba ebigambo eby'ekikanga ekyo. Kati taata singa oyo Edi n'obwa Edi bwe ayingira wano eno nga tetuliwo tosobola kutugira omwo mu nnyumba. Atandika atya okukinaguka mbwe era nze njagala bya bugagga yabikolera wa? Mbadde ngamba nti nno ffenna wano eno watuwa ekyobugagga kyakusoma. Kiki ekisinga ekyo omuzadde kyayinza okuwa omwana we? Talina kyatugamba. Kamalo kirumba nze omanyi. Irene togenda. Tula wansi. Gambye tula wansi. Kati taata onsuubira. Ngambye tula. Tula wansi. Edi mwesonyiwe era nkusaba tubaako n'ekimu ky'omugamba. Kasita nze nkunnyonnyoddemu otegedde ogenda kukwata essimu okubira entege. Omugambe kasoka omuzeemu kusoma gye. Kubanga nze mukubira essimu yange agaana ogikwata naye gwe oli mwanyina ajja gikwata. Owulidde bulungi? Kati genda okamuleo kabisi.